olwaleero ntegedde nti Katonda yampa amaanyi munda mu nze, kubanga ssebe engeri gye ŋŋumye nensigala nga nsaba, nensigala nga nywedde nesibuuka kugenda kubuukira muntu. Ntegedde nti Katonda bw'aba alina kyayagala okole, okikola, ne bw'oba olina by'oyagala okukola osigala okola kiki. Kubanga essanyu limbuganye bwe nnengedde Apostle Tumwiine ow'Embalala nga mulengedde ng'ava eri wansi, nenjala okusuulawo akazindalo nziruke ngende mwanirize, naye nga Mukama waffe aŋŋamba nti omulabye wandibadde okyamulaba singa wafa luli. Awo neŋŋuma ensigala eno, naye nga essanyu lyennyina taata lyamwoki wagonja. Tusanyuse nnyo 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 nnyini. Kati wenyweze kuba ngenda kukubuukira bw'oba onoogwa. Sanyukidde ddala okukulaba. Mbalala egamba ki? Mbalala nnungi. Twebaza Katonda. Twebaza Katonda olw'obulamu bwo. Ate ogamba nkulekawo wano tugenda ffenna ku kituuti, kubanga waliwo abateeka okukulaba abali emitala gye bali mikwano gya abakulabira ku sooti, ne wabaawo bano bannalankyawa bano abali wano. Tuli mu kitabo kya Matayo essula ya 14, obugaati bwali 5, obwennyanja 2, naye ekiteeso ky'abaweereza bannaffe bo baaga nti bano bagobe bagende, bagobe basiibule, siibula abantu wano ddungu tewali kintu. Ate obudde bukoze butya? Obudde buyise nnyo, tebuyise buyisi, obudde buyise nnyo. Siibula abantu bagende mu bibuga beegulire emmere. Yesu n'abagamba nti tewali kibazisaayo, tewali nsonga eno gy'osobola kuwa eddisaayo bantu ng'enjala ebaluma. Ebimu ku byangatta naawe era ebitutambulira mu musaayi, njiri ya Mukama waffe Yesu. Nsanyusa okulaba, nsanyukidde ddala. Wiiki eno nange mbadde nsuubira ekyamagero, naye ekyamagero kyensoose okufuna kwe kubanga oyingiddewo ntuuleko wali mpulire ku njiri ya wano ng'eva mu ggwe. Eno gye bayita ambush. Eno ambush yennyini Musumba. Kati nange nvudde eyo saamulabudde kujjako nagambyeko tumwebaze ne nga ngenda kujja mulankyawa, njagala kujja kuwulira kigambo era njagala kujja kusaba. Mukama waffe yeebazibwe. Kati tumwebaze eka abadde akimanyi nti ndi mu kujja ngenda kutuula mu kibiina. Ate bwe nzize nesikwatagana naye bulungi, abadde annindidde waggulu nenvuga ne ngenda wansi. Naye nzize wano kwebaza Katonda. Abantu ba Kanani twebaza nnyo Mukama, twebaza nnyo Mukama. Neebaza Katonda nti nzizemu ne nkusisinkana muganda wange ne tugwanganako mu kifuba. Ekyo nkyebaliza nnyo Mukama. Mukama mulungi, ate alabirira ekigambo kye kituukiriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, alabirira ekigambo kye kola ki? Okituukiriza. Nze nsanyuse nnyo okuddamu okusinkana muganda wange Bujjingo. Ono muganda wange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mu bingi muganda wange tukwatagana, spiritually tukwatagana, ate ne physically. Twebaza Katonda olw'ekyo. Sinza kubazaayo mu maziga ne mu kukaaba, mmanyi Katonda yatuwa ekisa ne tuwangula. Mukama mulungi. Bayibuli egamba nti 10 lujja gwa ku mukono gwo ogwa kkono ne 10 kagwe ku mukono ogwa ddyo, tewali kirituuka ku bulamu bwo. Twebaza Katonda nti ekyo mwenna mukimanyi, abantu ba Kanani n'abatulaba ku mpewo bakimanyi nti sitaani si musanyufu.
sitaani yali asanyuse ddi. Era sitaani bw'asanyuka ekitegeeza aba backslidinze, aba agudde. Omanyi backsliding? Sitaani bw'asanyukira omubuulizi w'enjiri aba agudde, aba backslidinze, tasobola kusanyuka kubanga ye yajja kubba, kutta, nakola ki? Nakuzikiriza. Ate enjiri bwe bulamu. N'olwekyo sitaani tayinza kusanyuka ng'alaba Omusumba Bujjingo byakola, enjiri gy'abuulidde mu nsi yonna, gy'alaze ewaffe eyo mu mbalala. Era bwe wabaawo ekyabaawo kiringa ng'ekyali kibadde ku Olwesibirifa kyaki, kubanga bwagenda okukya ng'abantu abasimbe wali okumbuuza ebyagenze mu maaso. Era nange bwe byabangawo nina mutabani wo, era nange mutabani wange tumwebaze. Essimu nagimukeeza tebunnaba kutunula bulungi kubanga nabiraba kiro nengezaako nga sina gwe nkwasaganya. Bugenda okukyanga nange wange batuusewo dda, buli omu ambuuza. Neebaza Katonda we nakuba nenkwasaganya, tumwebaze, nazizaamu amaanyi nambuulira ebigenze mu maaso. Weewaawo nalumwa nnyo lwa muganda wange Richard kubanga naye yali afuuse mukwano gwange nnyo era muganda wange. Naye mu byonna twebaza Mukama. Byonna tukola ki? Twebaza Mukama. Musumba ekirala neebaza nnyo Katonda eyakuwa obuvumu. Weebale kulemerako. Mukama waffe yeebazibwe. Weebale kulemerako n'obuulira enjiri. Never be intimidated. Ffe tuli wano kubuulira njiri. Mu bulungi oba ne mu bubi, for us we preach the gospel. Era neebaza Katonda nti Musumba enjiri ogiremeddeko, mba nkulaba. Mbeera ku Solo TV nenkulaba nenkuwuliriza. Nze I am your defender. Kubano tubeera mu debate era ndowooza walaba abalaba kubanga amangu awo waliwo abajja nga bambuuza ku bintu bingi nenkola ne bankwata ku video mu bwatambula oyinza okubanga omu bwakutuukako nga nyinyonyola ensi. Up to now omuntu yenna bw'abambuuza nyinyonyola ensi because I know and I know that this ministry Katonda yagiteekawo ate ine ekigendererwa. Kama waffe yeebazibwe nnyo. Enjiri ebuulirwa. Enjiri ekoze eki? Ebuulirwa, abantu bangi balokoka. Nze nsanyuka buli lwe ntunuulira enjiri ng'ebuulirwa. Mbeera eyo nenkusabira era nenyongera. Ndi omu ku basabibwa abakusabira mbwenu. Kati kugambira Omunyankole ntikusabira. Mukama asiimwe munonga. Nitumusabira. Ffe tumusabira abategeera enjiri tukola ki? Tumusabira ntuga nti enjiri eno genda mu maaso. Era n'abaasima obunya bajja bugwamu. Abaasima obunya bajja bugwamu. Ekyo goge mazima. Teri ayina buyinza ku bulamu. Katonda yekka yalina obuyinza, yasalawo. Kati gwe bw'osimira munno ekinnya okigwamu mu linnya lya Yesu.